Abantu bangi mbalabanga mumbuuza mu komenti wakikoze otyo tuuke wa pulezidenti si kyangu wayiseewa kambabo emboozi ino bwe nayise nga ntuuka nga ngenda mu show ya King Saha yabadde ejjudde ng'abantu bangi nasasudde VIP naye nga baaba nga tewali VIP wali kati ekyannyambye nabadde nyina abaana ba Nuupu be njogera nabo nga ngenda ku show kati bwe natuuseeyo natuukidde mu baana ba Nuupu ab'amawulire nga bampa kaadi ya media kati kaadi ya media ekuyisaawo buli wamu kati munne nga mpitawo nga ngenda mu bagagga bano abattebo nga nfuna katebe nga ntuula nga mbeera eyo kumbe ettebo kwendi si ey'omukulembeze w'eggwanga abadde nkyali awo ng'ate siraba edi mutwe nga batuuka nagenza okulaba pulezidenti nga kwe nkuba amaaso nze nalabye nga show yange ewedde nga natuuse esho ya Saha yabadde tenyumidde ekisooka akavuyo kabadde kangi nga ne VIP ng'eringa kayoola nga tebinyumira nga byantamyetamye edda naye olwalabye omukulembeze ne ŋŋamba alihamudulira ebyange biwedde nenzira ku show nga ndabadde mu maaso ga ttebo ya pulezidenti nga ye antudde mabega nga nze muli maaso nakyuse bukyusi nga neerolera nga natunuulidde pulezidenti nga buli kimu kyakola nze nyinza okubula muvu zonna ze yakoze nga obwedda oyinza okugamba ndi like nga namufudde TV namutunuulidde nga wenkwata mu vidiyo wenkuba ebifaananyi buli kimu nga nkikola olwagize naye nandaba nantunuulira bw'ati yabadde naali mu kuzina nga oza kaziki nga kamuyingidde nga wakoonakona engalo ngazenseka nga simayire enzita nga nnyumirwa bitya nze nga sho sibifaako ngaebyo byawedde bwange nga nafunye yange gyendaba munange weyakonyekonya akagalo we bati nga akaziki kamuyingidde nenseka nantunuulira bw'ati namala nankubira kabbaayi nange nemuddamu nga naye mukulembeze asiibuddeko olwamaze naddamu nantunuulira namala nampita nangamba jangu bannange nawulidde nga nfa nga sikikkiriza nga pulezidenti ampise neŋŋenda ne musisinkana yampadde haga ezo zosobola nazeerabira yasoose nampa nga ali wansi atudde namala nayimuka we natuuse nambuuza si yegwe Viola ko nze yenze wakomyewo kulikayo mwebale kukola mwebale kwagala nsi yammwe yeye emboozi eno gy'olaba olwamaze nanyongera haga eyokubiri nabadde nembende mu kafuba ke yanseseemu busisi bannange baana mmwe nze omwaka gwange ndi mu 2023 nagivuddemu era nze omwaka gwawedde ne Christmas nagiridde byonna ewange byawedde katya abakyali mu mwaka omukadde nze naguyiseemu dda bye bityo bwe yabadde